Zabbuli ey'ekikumi Zabbuli ey'okutendereza eya Dawudi. Okutendereza Katonda. Naakugulumizanga Katonda wange era kabaka wange, era naatenderezanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Buli lunaku naakutenderezanga, era naatenderezanga erinnya lyo emirembe n'emirembe. Mukama mukulu era agwana okutenderezebwa ennyo, n'obukulu bwe tebunoonyezeka. Ab'omulembe ogumu banaatenderanga oguddako ebikolwa byo, banaatendanga emirimu gyo egy'amaanyi. Ku bukulu obw'ekitiibwa obw'ettendo lyo ne ku mirimu gyo egy'ekitalo kwe banaalowoozanga, era abantu banaayogeranga ku bikolwa byo eby'entiisa eby'amaanyi, nange naategeezanga obukulu bwo. Banaayogeranga ku bulungi bwo obungi obwatiikirivu, era banaayimbanga ku butuukirivu bwo. Mukama wa kisa, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, era ajjudde okwagala okutaggwaawo. Mukama mulungi eri bonna, n'okusaasira kwe okulungi kubuna byonna bye yatonda. Emirimu gyo gyonna ginaakwebazanga, Ayi Mukama, n'abatukuvu bo banaakutenderezanga. Banaayogeranga ku kitiibwa eky'obwakabaka bwo, banaantegeezanga amaanyi go. Okumanyisanga abaana b'abantu ebikolwa bye eby'amaanyi n'ekitiibwa eky'obukulu obw'obwakabaka bwe. Obwakabaka bwo bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwo kunaabeereranga emirembe gyonna. Mukama awanirira abagwa bonna, era ayimiriza abakutama bonna. Amaaso g'ebintu byonna gakulindirira, naawe obiwa emmere yaabyo mu ntuuko zaabyo. Oyanjuluza engalo zo n'okkusa buli kintu ekiramu byekyagala. Mukama mutuukirivu mu makubo ge gonna, era wa kisa mu mirimu gye gyonna. Mukama aba kumpi abo bonna abamukoowoola, bonna abamukoowoola mu mazima. Abamutya abawa bye baagala, era anaawuliranga okukaba kwabwe n'abalokola. Mukama akuuma abo bonna abamwagala, naye ababi bonna alibazikiriza. Akamwa kange kanaayogeranga ettendo lya Mukama, era ne byonna ebirina emibiri byebazenga erinnya lye ettukuvu emirembe n'emirembe.